Ogimanye emyezi omukaaga. Sarah opendi. N'otandika okukwana. Era Sarah opendi. Agenda kwongera kye tuyita domestic violence mu maka. Cause emyaka omukaaga tosobola tegeera mukazi wo oba musezi oba aluma amannyo oba ayina akasagazi mu myezi omukaaga oba ayina akasagazi oba kwegamba oyina okubeera n'omukazi oyina omusitadinga wamala baatugambanga n'okutugamba nti kwana omukazi mubeereko kone waliwo kye tuyita courtship for 3 months. Courtship ina kubeera ya myezi 3. Why 6 months? Wetegereza kyekyo. First of all, men you should know that nendata nabakopa budde. Amuleka yogere. Wasirikira nze njogere. Abasajja mulina obuzibu bumu. Abasajja mwagala nnyo this perfect life. Naye nga teriyo perfect life. Gwefuna muntu olaba Isaac olunaku lwondabye. Womanyirabo kati Maria mu mufumbo si tagenda kubeera mufumbo. Okitegera alina empisa oba talina. Nagadya agenda swalira ku YouTube channel. Njagala abagoberezi baffe. Baddawo wansi. Bakubuulire bo bandisaanye. Emyezi bangaki. Owulire naawe omukaaga. Emyezi 3 jimala. Nagadya akkirize. Nti eyamukwabula oyo yamuyisa bubi. Nagadya. Oyinza okukkiriza muwalawo okutwalibwa mu myezi omukaaga. Yes. Obeera n'omusajja mu myezi egyo okiwulira omenyeka kino weekoze empisa okola ki mwabulaitira ate yo omusajja lwaki tomutunuulira ejjo emyezi omukaaga buli bye mubeera mu bibeera fake okitegeera omukazi ejjo emyezi omukaaga ajja kulaga nti ayoza ate wamala njagala mutunuulire emyezi omukaaga z'ennaku zino wamala tubadde twakasituka ng'oŋŋamba Isaac saawa 8 tugenda obeera wakajera bwoti nga saawa 8 zaatuuse kati sooka olindeko kati n'omyezi omukaaga gy'ennaku zino giringa myezi 2 okitegeera kati egyo emyezi ayinza okukolera mwezi gumu mwetegereze omwana w'abandi muwase tuli mu kuba nabo n'okimanyi mu myezi egyo omukaaga nfuniramu olubuto Mwana wabandi olubuto nondeka waawo kati ogenda kubonyabonya omwana wange tofuna lubuto nga bwe tuli nti twetegereza mu myezi omukaaga goba ofuna obeera osiruwadde era nsobola waliwo kondomu lwaki tetukozesa kondomu obeera muwumba tuutu okukkiriza nkuteekemu omwana kozika nkubuulire ng'oyo okuba ate ng'akuba waali ng'okuba kozi tayagala zikozesa ayo tebeera violence eri kubeera kwemamaaza kati kankubuulire wamala mwagala kuwa abantu budde Isaac anti obudde bwe tuli kuwa one week obeera otwala kyekyo mbuzi mbizi Ojise nkoko. Olaba. Gwe Nagadya ojise nkoko one week. Ndadda sigambye nkoko like one week. Nagadya kirabika bakwata mbiri ne basika. Olw'okuba toyagala kulwisa bintu. Era Nagadya bajja kukalakata mu bintu ebyo. Wiiki emu. Nzoba nange wiiki emu nze musajja saagala kalakata. Olunaku olimba. Wulira nange ndi musajja wiiki emu mbeera saagala kalakata. Obeera oyagala ki? Obeera oyagala ki? Mbeera mu ko kibeera beera. Kulonkwanye Isaac. Olunaku lwonkwanye nze bwe manya Isaac musiru Isaac si musiru Isaac ayobulizibwa Isaac atayina buvunanyizibwa omanyinga asobola okupretendinga abantu bapretendinga Nagadya oba mu omukazi osobola okupretendinga nonsiba omwana ow'omwaka olwonze nsobola okupretendinga nendaga nti ndi mugezi ndi bakuyita kubeera articulate ndi articulate era ne ku ssente n'enkuwaako Nagadya omusajja asobola abana batugobera saawa eno ku social media abana bamugamba bali mu bakadama bali mu biyumba biki abaana abo they are victims of this situation okitegeera
butuli mu njja kwetegereza nkyakulaba amwada olubuto nkyakwetegereza enaamukalakata nkyakwekala ebintu bwe bityo otegera tetunayo ko bugambo butono lwaki tukyayina ekigambo ky'okukalakata okumwebaka okumukozesa yensonga lwaki tulina basingle mothers bangi obuzibu buvamu ebyo bivudde mu bbanga ettono lino lye bagira anti ebbanga ettono lye lirireeta basingle mothers naye tubeere ne principles Isaac oyagala kuntesitingako tesitinga love is a feeling okkirizaganya nange sooka ombuulire ngenda bagenda kuwa love is a feeling oyo muveeko kati love is a feeling omuganda yagamba bamu love is a feeling bebikola mu bazungu omuganda yagamba konaalya tokalinda kusaaba ttaka kati gwe byoli musimanyi emyaka ebiri bw'oba omanyi okedde ku makya n'otambula n'osanga kimalyamu nga kibigula n'okirabamu kyolwalwaifu matiriyo wekasaabibwa ettaka ne kibaaki kaba kwonoonese kaleke kwonooneke saagala ekikulu naawe oli eri saidi erireka nze njogere kati gwe kyoba okola mpuliriza she had neno shaa naye Nagadya nabadde mbagambye musajja nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali ebweru eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafu aba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna ojja kubeera ng'owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe kikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe kyekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai yes estate sales zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala yeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Second chance for Busoga ye charity drive je tukola ne muganda wange Isaac 1K era nga twagenda ebugwe ne tukola pilot study bye twasangayo byatwewunyisa nga mbizambira mu programs zitali zimu so twetaaga okubeera nga tuyamba tuzza essuubi oba tukomyawo essuubi saako n'okusaba Mukama Katonda okuwa omukisa ogwokubiri eri Busoga region. Busoga region zezimu ku region zeziri impoverished oba ezisingamu obwavu behind Karamoja era tukkiriza nti tusobola okukwataganira awamu okulaba nga tuzza essuubi naye tugenda kukozesa sekita y'ebyenjigiriza era taamu egenda ebulako nnaku ntono nnyo okubeera nga eddamu naye twagala okubeera nga abaana abawala tubatwalira sanitary pads n'abalala bonna tetwagala kusosola nti ate train oba teach a girl child no twagala tubeere n'omugigi nga gwonna guli equally educated. So we are donating scholastic materials, sanitary pads, ne learning materials. Nga bwe tuze tubategeeza so tubeera nga otutukya ku namba za feze sim mwebale already donations to receiving banangu thank you so much era tamwe nagenda okutambula kenda ku 2-3 nga tuli bugweri tugaba ebintu ebyo bye mutuwadde
era tubeebaliza ddala okubeera nga mutwegasseko mu kampeyini eno. Abatubalaba tubaaniriza nnyo ku mukuto gwa Uganda Eyenkya, Isaac 1K, Solomon Kawesa ne Aloysius Smart of Media. Mwebale kutugoberera. Ndi ne Isaac 1Ks, omuzaana Mariam Nagadya, nange muziku wa Gabo nga Moses Wamala. Nabagambye na topic gye njagala twogereko. Parliament y'omulundi ogw'okuminagumu ina amendments zeekola oba ennongoosereza mu mateeka agamu nga the marriage bill. Amendment Minister Sarah Opendi agamba ali concerned nnyo abawali ennaku zino oba abavubuka bakozesa akakodyo ak'okubeera n'abaana b'abandi. Wekiki kyakola introduction oli mu kuseka. Minister Sarah Opendi agamba nti kisusse abavubuka ensangi zino tebakyayagala bufumbo, obeera n'omwana w'abandi courtship mu mwaka gumu myaka 2. Agamba this must end. 6 months in courtship, wakafuna omwana w'abandi myezi 6, it's automatic obwo bufumbo. Isaac, ogamba oti? Jende muganda wange Wamala. Oli bulungi? Bagamba batya bwe tutyo. Uganda tetuba bulungi, tubeera tugezaako buli ssaawa. Naye nga tujja kuba bulungi. Katonda ye mubeezi waffe. Neebaza abantu abalaba channel eno. Era bakumanyi nti oli musajja mugezi. Era abantegeera mbu ndi musajja mugezi. Mbu. Naye ng'obugezi butera kubeerawo kiro, emisana ne bweyongerako. Ekiraawo singa tufunayo show ne tukolayo ekiro. Tugiteeketeeke. Lwe mulitegeera nti ensi n'ebyayo. Naye ndino omuzaana sokola muse ku bantu bannange. Abalabi baffe aba Uganda Eyenkya. Njagala okuba nga tembeebaza okuba nga mugoberera. Mubeere nga mutugoberera ddala. Nange amanya nze omuzaana wa Kabaka Mariam Nagadya. Ku Facebook nkozesa omuzaana Karidi Mariam temamu. Twitter Mariam Nagadya. TikTok ne Instagram antiyogera kunemesa aba client nkozesa omuzaana Mariam. Nago osobola okungobererako ne tusobola okuba nga ate nange tunyumyamuko mu ngeri ey'enjawulo. Mbagala nnyo nga nammwe bwe munjagala. Bayina okimanyi abantu banjagala Wamala. Bakwagala coach. Bingi. Ebiriwe bibikwagaza. Ndo ngina labe kigenda okubeera mu comment section. Bakwagala nnyo. Oli mukwano gw'abantu. Ndi mukwano w'abantu. Unatanisa okukola byatamala emirundi. Munanga waliwo omuntu akukubira essimu. Buli ssaawa abeera ayagala kuneebaza. Mugambye nkitegedde. Kati yeebaza. Kiki ky'omukoledde? Banjagala. Ne tutandikire Isaac ku nsonga ne badde ekulumya omutwe n'ongamba nti tunoonye Nagadya. Tunoonye n'omuzaana. Ajje tutaanye ensonga. Ntandike nawe ndowooza Isaac. Lwaki mubeera n'abaana b'abandi emyezi 6 ne gisoba na mulaki mumalira abaana b'abandi obudde? Kati kino mu Lusoga tuyina enjogera. N'Olusoga leero olugye. Leero kanjogere n'Olusoga. Leero koba. Era Abasoga bajja kuŋŋamba. Tuyina enjogera egamba nti akyenda n'akijja. Enunga ya doomere eyitako. Mu Luganda. Akyagala yakitandika. Ensolosozi yasoberera ebbina. Okitegedde? Obudde bw'obulango tebunnatuuka. Cause ekintu kiri bwe kiti nti kino ekintu sebo kiri tuwe. Omanyi abakazi bayina engeri gye basimanyi omukazi naye kiri tuwe. Okitegeera nga we wajja omwenkanonkano nga we mugamba omwenkanonkano gw'abakyala ke kaseera. Abakyala we muba muwuliranga emyezi 6 gyetu kati kankubuulire omwezi ogusooka kankubalire engeri gye batubuzaabuzamu. Omwezi ogusooka nja kujja nkubire Nagadya. Nagadya ogamba oti apadde njagala biki n'atandika nkyakwetegereza. Ate nabo batwetegereza myezi 6. Nkyakwetegereza olowooza nsobola okugwayo obugwi bwe ntyo nange nina okwesootinga. Ne weetegereza naye ye akwetegereza bwakulya bw'omwetegereza tolya. Okitegeera? Akulya ki? Sente. Okitegeera? Bw'ogira bw'atwala sente bw'akwetegereza. Kati omuwaza ki nga tena kye yakuwadde? Era naye ekyo nakyo era kisobola okukugobya.
obutamuwa omusajja tavaako simanyi avaako ko na gundi kati gwe naawe okubijjawo yagala omuntu ekimwanguyize kati oyinza omala emyezi 3 nga temunnaba kwejjamu kituufu ekituufu nti nzikiriza oba sinnakkiriza omanyi maama wange tomanyi simanyi maama wo nti omanyi ng'osobola okubeera n'omukazi mu emyezi egyo 6 ng'ewaabwe akumanyi yekyaliiwe naye nga naye mwennyini akugamba sisobola kulaga baawange nga sinnabategeera nti sirisirya kati mu myezi 6 omwo ate mwayagalira omuzana agamba mwafuuka bayaaye ekyo abayaaye mu myezi 6 omwo lwaki gwe ate omuyaaye oyagala atakuwasize mu myezi 6 anti kati labayo Isaac gwerabira ekintu kimu ekiriwa mu myezi egyo 6 tubadde ffenna naye abantu kati onagamba nti n'emyezi 6 bate munnakkiriza Mariam kankubuuze mb'okwanira omuwala emyezi 6 gyokka gyakwekwana mulembe ki guno nkuwulidde actually ng'oyogera n'ogamba nti wakulya ssente naye kyogamba osobola okuba n'omukazi ng'omuwa ssente mwezi gumu 2 3 n'otamusaba bintu Nagadya ku mulembe guno ku basajja nkutidde Nagadya kati kankubuulire sokolekerinda mukyogera abakazi mukkiriza mangu omulembe guno kyoyagala otugamba of course Nagadya kati kankubuulire Nagadya tubeere mu reality olina omusajja nina omusajja yakukwanira bbanga ki nze omusajja lwe yakukwana lwe wamukkiriza mwaka mulamba omwaka omulamba nga tonnamukkiriza yes nga kiki ekyo maama kyongezaako okupoloteketinga yabisengezaani gwengenda okuleeta mubulamu bwange kubanga ebiseera ebisinga labayo Isaac ogwali mulembe mu mwaka gwa 2 kandabe I was in senior 5 2015 awo around there kiki ekikyuse ensangi zino ekikyuse abasajja muli bayaaye tuli mu Uganda omusajja omuyaaye talina byayogera tuli mu Uganda ng'abasajja bonna bakolera ekitongole kya UNBS bakebera mutindo fe abakazi tulina ennaku we are so emotional nti nze wamala ojja mu maaso gange okunkwana nze sirowooza bino bwe biti ndowooza kimu agenda kumpasa naye ng'omukulu avudde mu kitongole kya UNBS alowooza let us have fun ate abasajja ennaku zino mulina akamanyiro ke muleeta let us have fun let us have this private relationship okitegeera njayaga okumanya kiki ekikyusa ensangi zino 2015 okutuuka kati nti mutukkiririzaawo kati kyekibakkiririzaawo ne mukyuka kikutuke ombuulire tuveewo actually nzera njagala okwebaza omukyalo oyo Sarah Open woman MP wa District era abetororo temumanyi zabu kigwe mulina era ndi mukusaba President Museveni nga waletezegana amateeka amalala aga ery'obutale ery'ebisiyaga n'ebintu ebirala ne marriage bill nayo erudde nnyo mu ddiiro emyezi 6 eveewo emyezi 6 I am a victim of a situation and n'abantu abalala bangi they are victims of mu myezi 6 ne bamusuulawo no I am the right person reality I am the right person kati kankubuulire wamala Nagadya abali ku show nga balaba nti abasajja mumanyidde nnyo abaana b'abandi ngenda kuwaiza kakazi mutuzanyiddeko nnyo okitegeera omusajja abakazi tulina obuzibu bumu wamala so katokanya ne ku kyagamba nti emyezi kumpi 6 gibajja kukukwana bukwanyi okusalawo if we are getting married or on the we are heading into something that is rushed 6 months really it is not rushed in any way emyezi 6 actually wamala wali uliddeyo kwa bufumbo omusajja akeera ku macha nabaka tugeze ndi girlfriend wo ne tudatinga for 10 years nokira ku macha n'ofuna omuwala for 2 months n'ogenda n'omuwase waabwe kiba kiki ayinza okuba kya alina byakusinga nedda nnyabo tolabaawo kati wakisa kyabala mu mwezi gumu lwaki olina myezi 6 almost half a year Nagadya si musanyufu Nagadya era tasobola na kusanyuka nange siri musanyufu abasajja muyitiridde nnyo okutuzanyirako wamala nga tuzze mu reality tosobola kukwanira omanya emyezi 6 egy'ennaku gino ogimanya emyezi 6 Sarah Opendi
n'otandika okukwana era Saropendi agenda kwongera kye tuyita domestic violence mu maka. Cause emyaka omukaaga tosobola tegeera mukazi wo oba musezi oba aluma amannyo oba ayina akasagazi mu myezi omukaaga oba ayina akasagazi oba kwegamba oyina okubeera n'omukazi oyina omusitadinga wamala baatugambanga n'okutugamba nti kwana omukazi mubeereko kone waliwo kye tuyita courtship for 3 months. Courtship ina kubeera ya myezi 3. Why 6 months? Wetegereza kyekyo. First of all, men you should know that men jatana bakopa budde. Muleka ayogere wasirikira nze njogere. Abasajja mulina obuzibu bumu. Abasajja mwagala nnyo this perfect life. Naye nga teriyo perfect life. Gwefuna muntu olaba Isaac olunaku lwondabye. Womanyira kati Maria mu mufumbo si tagenda kubeera mufumbo. Okitegera alina empisa oba talina. Nagadya agenda swalira ku YouTube channel. Njagala abagoberezi baffe. Baddawo wansi. Bakubuulire bo bandisaanye. Emyezi bangaki. Owulire naawe omukaaga. Emyezi 3 Nagadya akkirize nti eyamukwabula oyo yamuyisa bubi. Nagadya oyinza okukkiriza muwalawo okutwalibwa mu myezi omukaaga. Yes. Is it enough? It is more than enough. Bwembeera naawe. Kale ye tampa mutindo. Nze omutindo ngujje walala. Nze abaagumusabye. Nze abaagumusabye agusigaze nze omutindo ngujje ng'ewalala courtship ewangaale. Ndi mukuwagira ekintu ekyo. Obeera n'omusajja mu myezi egyo okiwulira omenyeka kino weekoze empisa okola ki ate ye omusajja lwaki tomutunuulire egyo emyezi omukaaga buli bye mubeeramu bibeera fake. Okitegeera omukazi egyo emyezi omukaaga ajja kulaga nti ayoza ate wamala njagala mutunuulire emyezi omukaaga z'ennaku zino. Wamala tubadde twakasituka ng'oŋŋamba Isaac saawa 8 tugenda obeera wakajera bwoti nga saawa 8 zaatuuse. Kati sooka olindeko kati n'omyezi omukaaga gy'ennaku zino giringa myezi 2. Okitegeera kati egyo emyezi ayinza okukolera mwezi gumu mwetegereze omwana w'abandi muwase. Tuli mu kuba nabo n'okimanyi mu myezi egyo omukaaga nfuniramu olubuto. Nomala bafunisa olubuto nondeka waawo kati ogenda kubonyabonya omwana wange. Tofuna lubuto nga bwe tuli nti twetegereza mu myezi omukaaga. Goba ofuna obeera osiruwadde era nsobola waliwo kondomu. Lwaki tetukozesa kondomu obeera muwumba tuutu okukkiriza nkuteekemu omwana. Kozi kankubuulire ng'oyo okuba ate ng'akuba waati ng'okuba kozi tayagala zikozesa. Eyo tebeera violence eri kubeera kwemamaaza. Kati kankubuulire wamala nze njagala Nagadya atubuulire nti omuntu yandyekwanye ebbanga lino ne bikkiriza bbanga lino ne bafumbirwa bbanga lino. Okitegeera ng'atubuulidde nti n'okwetegereza mwekuli kozi wamala weetaaga nze wamala okugamba nti kati nkusiimye Nagadya mbeera ntegedde famire yo mbeera ntegedde eddiini lyo wulira weeyagisa myaka anti kati kankubuulire wamala omanyi nga abasajja oba abakazi essimu ze tusooka ne nkugamba halo wamala mu bigambo 10 bye njogedde 2 bye bibeera ebituufu. Ekiyinza obbeera ekituufu ekisooka liyinza kuba linnya lyange. Ekyokubiri teri muntu agenda eyo first relationship n'oyo Nagadya ajja kubuulira era naye ajja funa omusajja amugambe waffe tetuli bubi nnyo omanyi amubuulire n'ebyala ne byatalya. Ogenda okugenda owa Nagadya ng'obuuka myala naye nga yakugamba asula kololo. Okitegeera kati atuwulira ebyo byonna tuyina byetegereza. Watuukako k'ekiseera ng'otunuulira Nagadya nga ne waba tayogedde n'ogamba oyo no mukazi wange anyiize. Okitegeera n'otunuulira Nagadya n'okola ekintu n'akutunuulira eriiso n'otegeera ng'otuuka n'okunnyonnyola mukazi wo n'ogamba nti mukazi wange bannaaye nze kye mumanyiiko kasitatu nzire ewaka n'enjira bwe nti
ng'awa akapiriginyi weekali. So ebyo byonna bakategedde awo. Obuzibu bwe mulina temwagala kuwa bantu budde. Isaac, anti obwo obudde bwe tulikuwa. One week obeera otwala ki ekyo? Mbuzi mbizi. Ogiyise enkoko. Gwe Nagadya ogiyise enkoko one week. Era Nagadya kirabika bakwata nviiri ne basika olw'okuba toyagala kulwisa bintu. Era Nagadya bajja kukalakata mu bintu ebyo. Wiiki emu. Nze oba nange wiiki emu nze musajja saagala kalakata. Wulira nange ndi musajja wiiki emu mbeera saagala kalakata. Obeera oyagala ki? Obeera oyagala ki? Mbeera muko kibeerabeera. Olunaku lwonkwanye nze bwe manya nti Isaac musiru, Isaac si musiru, Isaac y'obuvunaanyizibwa, Isaac talina buvunaanyizibwa. Omanyi nga asobola okupretendinga. Abantu bapretendinga Nagadya oba mu omukazi osobola okupretendinga n'onsiba omwana ow'omwaka. Olwo nze nsobola okupretendinga n'endaga nti ndi mugezi, ndi bakuyita kubeera articulate. Ndi articulate era ne ku ssente n'enkuwaako. Nagadya omusajja asobola abaana batugobera saawa eno ku social media, abaana bamugamba bali mu bakadaama bali mu biyumba biki. Abaana abo they are victims of this situation. Okitegeera mbutuli mu nkwetegereza nkyakulaba amwada olubuto nkyakwetegereza enaamukalakata nkyakwekala ebintu ntubwe ebito. Okitegeera tetunayo ku bugambo butono. Ekigambo ky'okukalakata okumwebaka okumukozesa. Yensonga lwaki tulina abasingle mothers bangi. Kati kankubulire okay, bivudde mu bbanga ettono lino lye bagire. Anti ebbanga ettono gye lirireeta abasingle mothers. Naye tubeere ne principles. Isaac, oyagala kuntesitingako? Tesitinga. Kozesa kondomu. Kozi naawe okyagala. It's not. Osanga kubya n'enonguze ebibyo. Kankubuuze. Abatannabyagala gwe olina ky'ogamba. Obeera osinika akyamanyi. Biri byanjawulo, it is automatic. Ati automatic. Oyagala batoyagala olina osinika amanyi. Isaac ne mugira nnyo abaana b'abantu. Eri mwana w'abandi gwe kati kankubuulire. Kati kankubuulire. Kati wamala kati kankubuulire. Mpasalu munzi jakulujja ntwala nti wasalayo kunkwana. Nze Isaac mmanyi emiyaayu gye tuyina. Mu basajja. Mu bisajja ne mu bakazi. Okitegeera. Omukazi kati wulira. Omukazi omanyi ng'omukazi tabeera na musajja omu. Ate omusajja yandibeera koko kale nange sibeera na musajja omu. Kati bonna bajja kusiba ggwe. Ati kyagala okuleeta argument mu kiwangula. Kati wamma wulira. Nange sandibadde na mukazi omu. Waliwo wootuuka nga Nagadya ayina basatu. Nze nina basatu. Naye nga mugamba mu basatu abo mu myezi emeka? 3 mu 6 twewaseemu. Okitegeera naye nga Nagadya tayagala tawwe nange saagala tawange. Kati ate lwaki okola ekyo nga Nagadya waali? Ate ye lwaki abeera akola ekyo nga nze wendi? Obaako byolemeddwa. Naawe obeerako byolemeddwa. Waliwo by'obeera olemeddwa nange waliwo nti abasajja temumatira. Kumatira ki? Temumatira eva mubeera olaba wanka. Nabo tebamatira nti kyo. Gwe mukazi w'omuwe ssente olaba oba nawanka. Kati wulira. Wezitabaawo nkola etya? Wezitabaawo nkola etya? Olaba ne muzeeyi taziina olumu. Nga lwaki? Era naye muzeeyi. Muzeeyi. Wetwogera ku muzeeyi omutegeera nga mama. Katunyumiza naye bugi mu bbaala. So, kyenyinza okugamba kiikino nti wamala. Ebyo bye bagamba oyo omukazi era namutunuulira neŋŋamba ono. So Honorable byaleeta tebizimba gwaka. Bizimbira ddala abaana babadde mubakoyeza. Kati Honorable oyo You've stressed people. Honorable kamubuulire baloota bubi olumu baloota batambula. Omuntu abeerako awo n'agamba emyezi 3 ngenda mu parliament sirina kyenjogedde. Kandeeteyo etteeka. Bagaloota buloosi. Solino bbula bikolo. Nabo bennyini nnyini tebasobola. Era ojja wulira ba MP we batabukaawo.
abasajja n'abakazi abasajja n'abakazi kozi abate abakazi abali mu parliament be bali tufumbirwanga be bayina otunone ewaka kati obuzibu bwange buli wano mu bbanga eryo ate lwakuba Saara wetubala tuba okusiringa endagano it is okay newe jiba myaka 10 nga tugenda kunkozesa nawe tonkozesa kati ate mbeera ngenda twala kyekitamanyi kola mirimu omanyi nino sooka okulaba omuntu atuuka ekiseera n'omutuusa n'ewaka nga tamanyi ng'ekyo emmere gy'amanyi ofumba you know point by the way yes Nagadya kyanyi myezi omukago kimanyi nti soofuna omwana nga tamanyi fumba nga kyamanyi ofumba ng'emmere emu gy'amanyi ofumba mazzi ga cyayi wamala kiri bwe kiti omuntu woba omwagala bagamba love kugumiikiriza love kwewa kati lwaki tetugumiikiriza emyezi omukaaga giwera omwaka kugumiikiriza kina impact wulira lava ogambye kugumiikiriza anti agira bwati n'atulemesa fenna ogambye lava kugumiikiriza era ngenda sikanviiri okiddako ogambye lava kugumiikiriza asobola owuliriza nga tolina tomukutte leka mpulire bulungi lava ngambye kugumiikiriza lwaki tokugumiikiriza giri emyaka tumale emyaka 3 tulyoke twefumbirwe kino Isaac kyembadde njagala okujjira otwala omukazi ogenda omulisa ameketa amannyo ng'alinga kabizi n'omugamba sweet bino nga saabitegeera omuwulirize bayita mu bingi tuyita mu bingi mutukozesa bingi kubanga nawe oba omanyi deep inside naye ffe mumanye ebyo tuba tuyitamu ate nze as a woman bw'obuvunaanyizibwa nga obusooka eri omusajja kati obwange bwe buliwa anti lindako bwebuvunaanyizibwa obusooka obuvunaanyizibwa bw'omukazi obusooka kati oba obutegedde sooka okikole male okusasa kati g'otegeera otya oba satisfyingiddwa oba sinnaba kitwala bbanga kyekyo ekyo ekyokutegeera anti nange sitegeera kozi gwotegeera otya nga kyemyezi 2 omwezi ogumu tegukumala okutegeera nti satisfyingiddwa nandibadde nga omusajja yandizadde nga n'abaana n'ayenda ekitegeeza nti waliwo ebitasatisfyingiddwa naye emyezi omukaaga Isaac amazima ddala nga tulaba kikyobotasobola disadvantages eziri mu ebyo ebintu ebyo no risk omwana w'abaana n'omuprolonging tetulowooza na sexi yeka tulowoozeeko ne bino ebintu ebirala baganda bange banaakusiima okwataganye nabo baganda bo ate oli mulalu osobola okubeera ewange ng'abeewange tebakusiimye tunaagendanga ku kika no am I getting married to your family okay mu kika tugendayo once in a while the rest of the days anti byebyo egyo emyezi omukaaga kuteekateeka ŋŋambe nti sisita wange ono naye kabiite naye akulabe mukozi abawala bategeera obuzibu bw'abawala bannaabwe akulabe ng'okapula amaaso akugambe nti naye aga amaaso dakyendi kubuulira zino arguments zolaba ng'eziri ku malwa ze zikola obufumbo era towulirangako nti maani oyo omusajja nali mwagala bawaabwe be bamunemesa oyagala bbanga ki erya courtship bbanga ki lyagala egi myaka 2 olyagaliramu ki olyagaliramu ki ebbanga eryo emyaka 2 ekisookera kankuga laba wekintunuulira kiringa kiyeekera kati mu bbanga ate alaba byoyogera tebigatta ate nange mulaba byayogera tebigatta emyaka 2 giigino emyaka ejjandisoose emyezi agamba kufa abasatu wali waliko ekikyama anti yeye emyezi egisooka mwezi gumu myezi 2 twekwane myezi gumu myezi 2 twekwane awo tusigaza mwaka gumu ate okwekwana 10 kuno okwekwana okutali kwa kupapa cause abantu abamu olumukwana jangu ondabire waka okitegeera nze ndikubuulira ebyange nze siri mmwe nze nze ndikubuulira ebyange naawe bwe banaakubuulira ebibyo ng'otugamba we baakutwala mu loogi okitegeera mu lunaku olumu gwese ogwa Isaac kati emyezi egyo emyezi 2 omwana oba omutwala wulira emyezi 2 tusobola okugendako mu buwoteri ne we bubeera bwa bbeeyi ntini kyayi 15 akakopo nkeesobolera okulya nsobola obugundi ne tuvaawo nga tusipendiza emitwalo emeka 15 nti Nagadya ajja kugaa ku mwana wange anti bwe bulalu kati kankubuulire 15 nyangu okugaba naye nzibu okuyingiza simanyi oba okimanyi nti osobola okukwata 15 n'ogenda ozisaasaanya n'ogula amandaazi aga naye ate okuziyingiza ogwezi 5
kizibu so kati ebyo myezi ebiri aha ekyo tukimaze kati awo tutandika omanye wange jangu ke wange okitegeera ajjeko keewuwo myezi ogwokusatu alabako wo mwogera amanya neighbor okalabeyo bulabi kati awo ebiddirira azze ewuwo atandise okwambala ebitishati bye MTN ayambala muli awo waka then afterwards ogw'omwezi ogwokusatu guwedde mutandike okubeerako n'omwezi kozi ogw'omwezi ogwokusatu si kujja nti asulawo kujja kulabako naddayo mutandike ofunamuko omwezi najja akuba omwezi mulamba ng'akola ki oli waka ogenda n'okola n'okomawo ogenda n'okola n'okomawo naye n'omusangako kewaka just kumanyirira twena kyokola naye ebyo byonna kati kankubulire wamala kankubulire love omuntu wakubuuzanga nti what's love omuddamu ati gwe kimbuulire love is a feeling okkirizaganya nange soko mbulire ngenda bagenda kuwa love is a feeling oyo muveeko kati love is a feeling omuganda yagamba bamu love is a feeling ebyo bikola mu bazungu omuganda yagamba konaalya tokalinda kusaaba ttaka kati gwe byoli musimanyi emyaka ebiri bw'oba omanyi okedde ku makya n'otambula n'osanga kimalyamu nga kibigula n'okirabamu kyolwalwaifu matiriyo wekasaabibwa ettaka ne kibaaki kaba kwonoonese kaleke kwonooneke saagala kozi nze sijja kwagala saagala kati nze wamala kankubuulire wamala nze Isaac ntunuulira nnyo soko olindeko nze Isaac ntunuulira nnyo obufumbo obugenda okuwangaala soko owulire njagala nnyo obufumbo obugenda okuwangaala teri bamaze mu myaka 10 myaka 2 ne bawa anti soko owulire nawe vako oyo muwumba tuutu tuli ku muwumba tuutu ate Makula yamusaakingira mirundi omanye ebbanga lye babeeranga abeera owa Teddy wajja kati wamma kankubulire ate okomulinde tomuwuliriza wulira ng'olina kyemalira era kati saawa zino yakwemalira saawa zino yakwemalirira kati wamma linda ku Nagadya yadde tannayogera era talina kyagenda kwogera kozi kyembadde nkugamba kiikino nti twagala nnyo obufumbo obugenda obuwangaala wamala kiki ekiwangaaza obufumbo kwetegereza kwetegeera emyezi omukaaga watuukako ekiseera ekikulu Nagadya tomusirisa olumala nti kampulirizeeko Nagadya okitegeera ndera nakwogera Nagadya najje n'olumala ng'ogamba kampulirizeeko Nagadya kansirike muwulire disipulini ebeerawo ekiwamasooka ombulire emyezi omukaaga oyagala tukoleremu ki era okakasa otya nti giba gimala by 6 months tulina okuba nga tusiirinze either tugenda kwewasa oba biganye mwe muli okukyala mwe muli buli kimu okitegeera woba olina obusobozi n'embaga gikole woba tobulina gende wasenga bakulabe omwana w'abandi oleme okuba ng'okola ki omukozesa tulina ba single mothers mu Uganda obuzibu buva ku ekyo ate mwe mba mu mwezi omukaaga nga sinnamukolako kintu kyonna tekiriyo ekyo tebakulimba nsobola okubeera nga tekiriyo nina mukwano gwange Isaac no Isaac is not my friend you just my workmate I met you at Baba TV okiwulira we can be working together nenga we are not friends ntegeera n'okusinga mbadde ndi mugamba nedda kasooka amaleyo oyagala tulaga discipline osaanuuka wamma obubi obuli mu ebyo ebintu byemugamba no prolonging omwana w'abandi ogenda okutuuka ng'obikooye okiwulira ng'ofunye zi disappointments empitirivu mu myezi omukaaga mbadde mwekumira mbadde muyonja mbadde neeyisa bulungi nga munyi kigenda kumpasa kati kindese wano kati mwe muvudde emyayo gy'abakazi kyova abakazi naffe ennaku zetwafuuka bayaaye mmwe ababituleetera nojja n'onkozesa n'ondekawo mbusi kati gwe biganye lwaki tewasaba Katonda wo n'ofukamira ku mavivi n'omugamba ndaga omuntu omutuufu za n'okujja eri Mariam n'omukalakatira emyaka mwaka mulamba myezi mukaaga kyekituufu temutukalakata mu myezi egyo omukaaga mwaka gumu okimanyi njogera wano naye waliyo omukazi ng'omusajja amukalakatidde emyaka 10 balina n'abaana 3 naye agamba kyamutegereza wetegereza ki naye gwe kiki ky'oba oleeta ku ttebo mu myezi omukaaga kikyoleeta okuleeta ku ttebo kino ekintu kya butonde
omusajja gw'olina okuleeta ekintu ku ttebo naye ng'omukazi ow'obuvunaanyizibwa gwe ng'omusajja wange when you empower me nange nja kuleeta ekintu ku ttebo naye tolowooza nti ogenda kubeera awo nga you've not empowered me as your woman ngende njiribe byange ojja ovulungutale nti kiki ky'oleeta ku ttebo tutuule tuteese mu myezi egyo 6 tumanye kiki amaanyi go galiridda wa osobola kukola ki kankutwale okay mbade manyi nange 6 months nje kikyandibadde kwetegereza okola buli mu kiiko how can I wamala kati labayo wamala olunaku olwaleero tusobola okwesisinkana n'omanya within one day within 1 week nomanya empisa zange within 1 month nomanya family yange within one day nga nkutegeerako ki kiki ky'obayagala okuntegeera kankubuuze one day nga nkutegeerako ki butono bw'olina kakyogamba saa tutegeera nti Mariam tosobola kuva ino omulinyako bulinya ebbaga tumazemu eno sho oli musiru omuuza oŋŋamba nkugamba bugambi nkubuuza ate ne nkugamba mbu mu bbanga lye tubadde wano nsobola otegeera oba maze omutegeera kankubuulire omanyi wabeerako kaawo n'abantu ng'ogamba naye maanyi Isaac tategeerekeka tokituukangako ko kati nga nze amagezi gange tegategeerekeka mangi nyera mangi matono tereza ebigambo tubitegeera naye Isaac emyezi 6 gw'olabira ddala omwana w'abandi obadde naye kuba ogambye omwezi ogwokusatu gw'otutegeezezza oba otandise okubeera awo mbeera ntandise okubeerako serious ffenna tutandise okubeera serious okitegeera kati otandise okubeera serious abasajja mukuzanyiddeko nnyo wandimpadde oluviirirwa olumu naye njogera nga wendukutte buli wayogera nga nsikamu agenda kuwuliriza ate domestic violence gwe naawe oli musajja munnange okyayina domestic violence gye bakukolako gw'okola domestic violence tweyambule tulabe oba ndi musajja kati mbadde ŋŋamba tuyambe tulaga Kampala mukadde kati kye mbadde ŋŋamba nengo ina kyogamba oli mu dakiika 10 onnyonnyola ekintu kyenkugamba buli wenjogera nga muleeta ebintu ebimbuzaabuza wamala make your point nja kwogera n'oluzungu nti wamala abakazi bano balina emize egiri weird era kyova bakugamba nti ne Katonda mwennyini tatutegeera olumu eyatutonda kati gwoyagala nkutegeera era omukazi akugamba gwenno olaba ne maama wange tankola kino olaba ekitegeeza nti okutegeera tuyina okuwa obudde ogenda funa omukazi mu myezi egyo gy'ogamba ono gwagamba wiiki emu wulira sirika kati ati bye mugamba musiina bye njogera ogenda oleeta omukazi nga bannaayo obukyafu bw'ayina naye nga mu wiiki abakazi tuli baana wamala omukazi okira ku makya kati abaana muleke tubasalirewo ebbanga lye tubatwala omwana lwaki osalirawo ate omwana gwalina okulaga mukazi wo nti munnange njagala kati senga abeera wa mugaso ki ebyo biva kwenda kuzaza tukyalina basenga bino biri bimpemempemye ebyani bisenga kati ate mwe senga awo wabeera kimpemempeme gw'obeera kikimenke tell me as your woman njagala okomya osaabwezi ndya ku mmere ewoma bweti kiki ky'otamanyi tebakubuulirira olowooza awo bandikumpadde ng'okyali muto n'obeerewa mbulira ky'oyagala emyezi 6 si kye kigenda okwongera okuleeta obuzimbu okwawukana anti oyo kyatamanyi oyo alabira ebintu obwenaku zo tebumenyeka mumala emyaka n'emyaka nga mutukola kata obutya tebumenyeka anti ezo zibeera nteeka naye tugamba ekigenda okwongerako okumenyeka okungi wama okitegeera waliwo woolabira ddala nga bigenda kwongerako okumenyeka obufumbo kiringa bw'onaagamba nti ky'abantu bafa naye ebinnya mu gundi byongera abantu okufa tekigaana bali obufumbo kumenyeka naye waliwo ky'olaba omanyi mu myezi 3 ng'ofunye omukazi omutadde ewaka okyadde n'okukyala okumanya omuntu obulungi bwe n'obubi bwe emyezi 3 egyo egisigaddeyo omwana agenda mu baka g'abazadde be twandyegattidde mu bbanga kyosooka okimubuuza twandyegattidde mu bbanga ekyo tekiriiko ebyo ebintu by'okwegatta tebirinako formula osobola okimanyi wamala osobola okukwana leero
ne twegatta ku lunaku olwaleero wuliriza kale nkozesa ekigambo wulira wamala osobola okunkwana leero ne twegatta ate obufumbo bwaffe ne bukola ate Isaac nankwana ne mwetoloza omwaka ne bigaana ate nakimaliriza akuli bannange akukozesezza leero so ekibalume ennyo kubakozesa akukozesezza leero ng'akukwanya nakukozesezza after 10 years kyekya era bamaliriza bakoze eki bakukozesezza tekijjaawo bino si byakupapa mulwaki temusobola gumiikiriza okolaki Isaac osobola okukola lino nga njagala opeewo omubaka nga segatta naawe ate ng'ompa ssente ondabirya buli kimu kati naawe tozanyira ekyo tozanyiranga na ku bintu toleetanga bintu bitaliimu magezi ku bintu ng'ebyo. Isaac osobola okumala omwaka ng'omwana w'abandi tomwegattako yasobola okumala omwaka nga tanneegattako kimubuuza lwaki obuzaabuza nze wemba sikisobola gwokisobola era naye kijja muyombya omanyi nga naye kisobola n'omuyombya omusajja abo wenkugambira nti mpasa tubeere ffenna olamu butambule mu myezi omukaaga wamala nze manyi nina abawagizi oyo ndimuleka ayogere ayolese obutategeera n'ensonga zayogera ziri valid abakyala munyigiriza nnyo ekitonde ekikyala myezi 6 mwaka gumu tunyigiriza nnyo ekitonde ekikyala naye nakyo kitunyigiriza nnyo anti kati wulira kamuze buli akukwana oba oyagala marriage ati labayo wamala buli anakukwana n'ofuna marriage onaawasaba meka kwana leero n'ompasa kalate katale maachi mayoki maachi mayoki okweyongera Nagadya nizo tuuka nga tonkolera obuzibu buliwo ati ndeka ku lunaku ati olusooka lw'oyagala nkutegeereremu lw'oyagala nkuwase osobola okugenda n'omuntu oza first day nomanya tono musiru ono mugezi omusiru ono kamwesonyiwe kagende kanfuna omulala naye ate n'omugezi omwezi ogumu 2 3 4 5 6 ocha obusiru kyogamba bwekweka nnyo obusiru bwekweka Nagadya tolina problem toddamu nakumpita nnyo lyange lyakika kubaka omuzana yes Ichoba muwe ku sente kuba wano omuzana kati kankubuli omuzana kankubuli waliwo bye tuyina nga on a serious note waliwo ebintu bye tutagenda labira mu nnaku lumu mu mwezi gumu mu nnaku 3 nga bino ebintu biyina kubeera ng'ogenda wawulirako ko omuntu nti banaye nakwana omukazi oyo ng'akola naye yakyuka oba gwa bamukyusa si gwa bamukyusizza wulira nti ebintu ebyo byetaaga n'obeerako kono omukazi byetaaga n'obeerako kono omukazi ani yabakugambye ekyo lwaki tosiganga nze bw'okeera ku makya nga nkufumbira bulungi nkufukamirira nkugondera buli kimu n'ompisa bubi nga nze senda gwe n'oyendeguza onsubira okuddamu kwesiga anti kati naawe Nagadya weetaaga ontegeere sinze kutegeera wekka kiki ekikwenza kamuze lwaki oyagala akutegeere ku bwenzi kiki anti kye ndikugamba kikino Nagadya nti naawe ekyo kyembeera njagala oyige omusajja gwe ngenda otwala mu myezi 3 si mwezi okitegeere mu myezi 6 sinze kutegeera nga nze naye naawe okulikodinga programu eno Isaac atayina if you can tell nti Mariam mwenzi osobola okumanya esimu zange zizino ziraba nina 2 walabeka evuga olina obulala oyinza okubeera n'obulala mu okuvuga si bwebwezi omusajja asobola okukwata essimu eno omusajja asobola okukwata essimu eno sooka olindeko omusajja kale kankola wabala amaleka mmaleyo nti kati gwogamba oyagala kumanya nti elementi yoyo oyo omukazi oba omusajja alimu elementi obwenzi tebabulabira nno nakusimu babirabirawo obwenzi tebabulabira nze nayina omuntu gwe nali manyi omanyi kankubulira ebeera bizinesi kati olaba Nagadya nze osobola okunkubira essimu omuntu asobola okugenda tolaba tuli wano wa ku City Hall nenkwanirawo Nagadya nemuteekako Lord Mayor mukwanidde ku City Hall Nagadya nankubira
naye ne mugamba kati mukwogera muno ne mugamba n'ekigamba munnange gwe bannaye oba ye gwe road mayor wange naye ne mutuuma erinnya erya road mayor n'alowooza nti ye road mayor kati Nagadya nankubira ne mugamba road mayor leero sisobodde kulaba naye oba enkya naakulaba kale road mayor njagala ekibuga okifuge bulungi sitehoola ebadde enkyafu okitegeera gwe n'obeera mukazi wange omusajja wakwa wulira obwenzi obukoledde munnamawulire ndi munnamawulire ndikwagala mugamba ekyessimu omanyi wulira sooka olindeko ndi okunnyonnyola ekyessimu kyagambye mbw amasimu agakakuba kigambye oba na road mayor baawe n'okube amasimu 3 nga ga mulamwa ga bwenzi yawulidde road mayor n'agamba omusajja wange buli wakomawo abantu bayogera nabo road mayor era road mayor kati n'owulira ekintu ekirala n'owulira ekyo anti okwo kwe kwetegeera tuli kwogera ku kwetegeera kati omanyi obuzibu bw'ayina ye ali ku gato nze okwetegeera naye okuntegeera byanjawulo nze neetegeera nti ndi mulimba naye gwe okwetegeera oba okuntegeera kati kankubulire n'ekintu ekirala abantu tebakyakwanira ku kozi simanyi mukwanira wamukwanira ngamba okusinziira ku nnoonyereza abantu bali ku Telegram kitongole kyekyanonyereza Isaac Wanikeizi Foundation okitegeera mbadde nkyakula wanoonyereza noka okunoonyereza ng'abantu bali ku Telegram n'obujulizi babweweereza n'agamba oletedde abakazi okukebera Telegram z'abasajja sookumpeereze ku bujulizi n'akuweereza n'obujulizi gwe n'obeera ngaawo n'akuwa WhatsApp eno n'obeera nayo kozi Telegram tepopinga omuntu asobola ogikola nga tepopinga gwe n'akulekera essimu yiyi azakireta oli mukuwa abantu bukodyo bwabwenzi obwo mukunoonye ati ndikwagala kakasono nti obwenzi tobulabira ku simu obwenzi tobulabira ku oyo omukazi omanyi ng'osobola n'okubeera n'omukazi nga tava waka naye nga bamukwanira waka bamuliira waka ekyo okitegeera otya ng'oludde ne mukazi wo n'ogamba naye mukazi wange tekikwetagisa kulwana muntu kumumanya kikyali even the first day wosinkana omuntu osobola okumanya ono ali omanyi ng'osobola okubeerawo nga mulekerawo okutukaddiya mulekerawo okutumalira obudde yayina ekigambo kimu kyali kwogera mulekerawo tukaddiya mulekerawo tuzanyira kotanabaleeta point Nagadya ayogedde ekibira ky'ebigambo labayo kale kankuwe nedda kankuwe ebibi ebiri mu kintu ekyo kati tukole bwe tuti okwanguya obulungi tukole bwe tuti okitegeera tokwata no okwogera obulungi mpaayo njagala tubeere fair sigenda kwogereramu mpaayo ebirungi 5 ebyokwanguwa okwewasa mu myezi 6 kuwaayo ebibi 5 ebyokwanguwa okwewasa naye tukkirizaganye oba oyogera kansirike nange bwe naabanje olesi bannange ayeye nawe kuba wano omuzaana tasobola sirika ebirungi omugamba ayogera ebirungi ebiri mu myezi 6 nze kankuwa ebibi ebiri mu kulwisaawo omuntu osabye eki Nagadya avuddeko akugambye ebirungi ebiri mu myezi 6 kati yayagala tuwa bibi kale tuwe ebyange kozi byayagala akugambye nti mu myezi 6 kino ekya minisita lwaki okiwagira ebirungi byakyo biriwo kitaasaako okukendeeza omuwendo gw'abasingo mothers mu ggwanga tetulina basingo maama ababaze emyaka 10 kubanga nze bwokera ku makya olunaku olwaliro nonkwana notamalira budde kunduyisawo nakufunisa lubuto okiwulya kuzaalamu kigenda kunyanguyira nnyo okumuvinga ono oba osevinza obudde
kisavinga obudde kyo kyakubiri. It saves time. It saves time. Nosikamu notambula n'ogenda ekiddako okiwulira. Olimba oli ku Facebook. Ekyokusatu ekintu ekyo kiva mu ekyo. Wuliriza. Ekyokusatu ayogedde ekyesooka saves time naddukira ku kyokusatu. Ekyokusatu kibadde kityo. Okikendeeza omuwendo gw'abasingle mothers. Ekyokubiri okusevinga obudde. Obwaki. Okumoving on with your life. Okitegeera. Ekintu ekirala ekyokusatu kiyamba abantu obutamenyeka mitima. Kati oba emitima gibeera saved. Kijjawo exploitation. Obadde nzije wakati nekufumbira ku weekend nonjosesa ebigo ebyo mu myezi egyo gyonna egyo mba mmenyeka. Naye we mmala obudde obutono n'osalawo kiba kikuyamba kukola ki? Obuta exploiting mwana w'abandi. Ekirala ekyokutaano kiyambako abantu okukkiririza mu bufumbo. Obulijjo okoma okulwawo n'omwana w'abandi nga tosala bw'abyetamwa n'atuuka ng'abikooye nti yagala n'okutuuka ku muntu omutuufu ng'abikooye omutima gumenyi sikyakkiririza mulaavu. People no longer believe in marriage nowadays because of that. Nakugambye no debate egenda kuzibwalira. Ogirabye abimazeeyo. Munzikirize. Anokkiriza nti nze munzikirize enjogera. Ayina point oziwulidde. Very point. We no longer believe in marriage just because of that. Until they take a long time nkwetegereza. Oba nali ekoko toza waje gye bakoze. Sawa tukuwadde time kakati niyo ku soda wange. Nasirise. Nagadya ebintu byayo omugambye ebintu bitano discussing ebibyo ndikuwa ebyange bitano mu luzungu Nagadya byayogedde tugamba soko owulire ngenda kuwa ebyange ekikulu naawe oli eri saidi erireka nze njogere kati gwe kyoba okola mpuliriza she had neno shaa naye Nagadya nabadde mbagambye musajja atakumira mbeera batukumire nedda atakumira mbeera batukumira Katonda kuba amaaso mungi nedda tunatandikirawo paati 2 nedda. Uganda Eyenkya.